ng'eggwanga mu kiseera kino liri mu kweteekerateekera okulonda kwa bonna okw'okubeerawo ssabbiiti ejja ku Lwokuna. Obukonge bw'obululu obulala butuusiddwa wano mu ggwanga. Obukonge buno buleeteddwa bubadde mu bibookisi 46 obwakubiddwa okusinziira ku ggwanga lya United Arab Emirates mu kibuga Dubai, era nga kitegerekese nga buno bwa bakansala abakiikirira abantu butereevu mu disitulikiti ssaako n'obwo bwa bassentebe ba zi disitulikiti. Bwegatako obwo obwajja olwedde ku Sande mumanyi twali wano nga twaniriza obukonge obulala obw'aba district and city chairpersons awamu ne district woman councillors. Kati we twogerera olunaku olwaleero obukonge bwonna obwetaagisa kulonda president, kulonda member of parliament, ali direct elected awamu n'omubaka omukyalo akiikirira district, okulonda kw'abasentebe ba districts n'ebibuga, okulonda kw'aba councillors abali direct elected awamu n'abo abakiikirira abakyala aba direct district woman councillors obukonge obwo bwonna buli mu ggwanga. Buno bugoberedde obukonge obwasooka okuleetebwa obw'abavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti, era nga kakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nti obukonge buno obulala obukyasigalidde bwakutuuka essaawa yonna okuva kati nga buno bwakuva mu mawanga okuli South Africa ne Kenya. Kitaawo bwebo obaabo betuyita ab'enkizo ba special interest groups, abavubuka abaliko obulemu awamu n'abakadde oba n'abakozi. Ssekamwa w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Musunguzi asinzidde wano n'agumya bannayuganda ku bukonge buno obutuusibwa, n'agamba nti bwakukuumirwa mu sitoowa z'akakiiko awatali abukwatako okutuusa ku lunaku lwe bunaatambuzibwa okugenda mu bitundu eby'eggwanga okusobola okukozesebwa. Era na buno bwe tufunye kati tubutwala ku masitoowa g'akakiiko k'ebyokulonda we bugenda okutandika okutereezibwa ne buteeka mu packages ezinaabutwala ku madistricts nga bweyongerayo okutuuka ku polling stations ku lunaku olulagire mu mateeka ebintu bino birina okutuukira ku polling stations. Mukyunguzi era ayogedde ku binaakozesebwa mu kulonda kw'omulundi guno naddala bwe gunaatuuka ku bumu obugenda okukozesebwa. Ndala era buli kimu ekyetaagisa weekiri. Abakozi b'akakiiko b'ebyokulonda bagenda okutambuza guno omulimu. Akakiiko olwedde kaabalonda dda ne kabasunsula ne kabasomesa era balinze okukola omulimu guno. Ebyetaagisa byonna weebiri etteeka erigenda okukozesebwa okutambulizibwako ku mulundi guno nga bwe twayogera ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kaayogera nti ku mulundi guno buli mulonzi agenda okujja okulonda ajja kusooka okukakasibwa buno obuma bweta biometric voter verification kits. Omulonzi ateekaddemu kakakase n'akakonge kiremese okubaawo okugamba nti waliwo obukonge obwazze babukubidde mu nsiko eri oba babukubidde mu station wali wansi eri oba mu dungeon wali ne babukozesa okulonda. Okusinziira ku nteekateeka z'akakiiko ebyokulonda we unaatuukiranga ennaku z'omwezi 25 omwezi guno, buli kimu kijja bakiwedde bulungi okusobozesa okulonda okutambula kinnawadda. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.